Mbaniriza nate era olunaku luno olwaleero ndi ne musajja waffe muzeeyi waffe Ahmed Lutaya oba Ahmad Lutaya. Mukama wange tubadde tubulanganya akaseera kawanvu naye nga abantu bankubira amasimu ne baŋŋamba banyumirwa emboozi yo. Oli munyumya mulungi. Waliwo yansaba ennamba yakubirako yali mu US yankubirako yanyumirwa nnyo emboozi nga tuva mu Bulemeezi tugenda mu Lukoola kale kyamunyumira nnyo era nankubirako ng'abuuza oba nafuna okulaba ku taata we gwataddamu kulaba ne kakati tamanyi nawe yagwa kati yanyumirwa nnyo olutalo kuba ate ye yabiraba yalimu kati nga bwe nagamba nti emboozi ez'entalo zinyumirwa ffe abazirimu naye abantu abalala tebazinyumirwa. Ate ozinyumirwa ndowooza nga waluwangula ate kuba kubanga singa twafa ate ani yandinyumiza ng'olutalo twayogera ku bintu bingi naye ebimu twabuukira bintu bingi ebyali mu lutalo olwamala emyaka 5 olwabatomera lutalo lwaffe olwamala emyaka 5 atulwanyisa Fugabbi twali tulwanyisa Obote nga bwe wali ojjukira bwe yabba akalulu bwe yakola biki byonna ne tutuuka okwekyawa mu society analytical tools kye tuyita waliwo obubonero buli bubiri akali objective n'akali subjective kati Obote yatutuusa ku subjective condition ne tulwana naye era ne tumukuba kati nno eyo wawanvu saagala onzize eyo tujja kutuukayo mu maaso awo ono oliba oyagadde emboozi ate banga njagala kati kuleeta issues z'otaategeera bulungi mu lutalo zikunyonyole naye nga emboozi eyo erabika yaggwa. Bwe twavaawo twagenda ku kye tuyita economic systems ebyenfuna kubanga mbe nagamba mu nsiko mwonna mwalimu ebintu ebyamagezi biyitirivu era bye byatuwanguza. Omulembe guno tegukyasoma ate ndowooza kigenderere baba tebakyayagala kubamanyisa naffe twamanya ebintu bingi nnyo nga tuli mu nsiko eyo era binyamba nnyo okutegeera. Mwabeeranga n'ebibiina bwe wabasomeseza munange twasomeranga miti mu nsiko mu nsiko bapolitical commissars ne bajja ne tusoma naye twasoma enseno nze ensi nagisoma bulungi kati bwe twayogera ku economic systems ne tujijukira naye ne tukoma nakugamba kujukiza katono nti waliwo economic system yasooka katukole okudda ku Katonda emabega tulyoke tuzimba emboozi. Economic system yasooka yali primitive communalism kye twandisenga Stone Age bwe twagimala ne tudda ku muntu kati ngadidde omuntu amufude property ye slave trade oba kye tuyita slavery. Slavery eyo ng'omuntu agoba munne n'amutwala n'amutunda ng'ente mu katale ng'asobola okugula ate n'atunda ate mu mateeka nga parliament ekiseera ekyo ebyo n'amateeka agagula omuntu n'okumutunda gamaze okukolebwa. Ne tuvaawo
netulabanga omuntu omu ye yagaggawala mu budde obwo n'atuuka okubeera feudalist oba gwe tuyita feudalism kwegamba mu feudalism stage awo waliwo landlord era weewuunye bintu si byangu landlord kitegeeza katonda w'okulukalu ne katonda n'alyoka afuna obujja n'aboogerako tewaliyo bakatonda abalala naye temukkiriza kubasinza musinze nze nzekka omu yali ayogera ku ba landlord era indeed landlord akontroling omusana enkuba na buli kimu kyonna era abeera landlord ne kati bamwita landlord bazayo abantu bwe bagamba nti landlord tebakimanyi landlord ye katonda ow'okulukalu ate waliwo kituyita heaven lord yali waggulu kati ali waggulu yakwatirwa obujja bano abatono naye nga bonna kyekimu kati mu feudal landlord waliyo n'omuntu omutwalibwa gwe tuyita saafu ye muntu musajja wattu yeyali bamutwala buddu naye kati atudde ku ttaka ly'omuntu ng'ateeka okuwa obusuulu ne kati mu Uganda wano bwe kiri waliwo ba landlord bakatonda b'oku nsi akati nga tuteeka okuwa busuulu ku ttaka lyabwe ku ttaka katonda lyeyatuwa ffenna era mwana wayi kankubuulire ebintu si byangu bantu bawaanawaana ebintu ebimuze n'entuna neneesirikira kyavaawa omuntu okutwala ettaka kakati olw'obunyigiriza omuntu yavadde nga ali ku munaamutuddeko akati n'atwala ettaka oteekwa kusasula busuulu okubeera ku ttaka lyange ne gavumenti nebeerawo nakunyumizaako nekugamba te gavumenti ebyo byonna byetuyita superstructure byebirabika waggulu palamenti eyo bwebanga tuli mu capitalism stage eyadda ku feudalism capitalism naye ne palamenti ebeera egobera capitalism era palamenti eyo kati ngene eya Uganda tebangako ya muntu kigogamba omuntu nti ekolera ku muntu nti oba katugeze interests ze abalina ebyabwe birala balina interests za capitalism kubanga bo be balina ettaka era kakati mu nsi muno mwajjamu ennimi bbiri oba tona bakumanyi mwajjamu olulimi olw'abantu abateeka okuguyaguya okuguyaguya ng'omuntu ayogera byataliye okuwuddiisa omuntu neva ye nga tali ekyo takiriimu naye ng'akuloozesa gwe nti gwe ekyo kyolimu kituufu ng'ajja wano n'akukakasa nti kyolimu kituufu naye nga ye takiriimu nga takiriimu tuwa ekyokulabira towulira enjogera egamba nti nanye ntaka tayinza goba wa kibanja era mutuule ku ttaka kali nekisigalira gwe okutegeera ono aŋŋamba atutekulirye asobola okutwala kulirye oba naye wa kibanja kati ng'olaba ente enzungu eyogerera enkalamujja nga teyeerya muddo omuleetere mu kiyumba n'amazzi kati bambi abantu ne babeera nga bali confused mu kifo ky'obabuulira ekintu ekituufu oyinza ali bajja kugamba nti omusajja avumirira enkola za gavumenti kati katugeze headmaster yena anaasoloza ssente ku mwana tumukwate naye ng'omwana waani era nze ndowooza bagenda basekera omwo mu mmotoka zaabwe nga bagenda baseka ne bagaba abantu basiru kaakati ndaba bw'omugamba ku by'omwana
okunywa obuugi ye nga awutukula kasooli kati tuli mu kiseera kya kasooli alidde amapaapaali alidde lumonde eyasuze mu sefuluya omwana we ne bamugamba ebyo naye nakkiriza naye ng'oba oli yes so alimu ate biri nnyo mu capitalism ezo enjogera zonna ziri capitalistic omuntu akulowoozesa ti gwe toteekwa kuba nga olaba bya leero olaba byakumala kufa ate ye ng'alya ye abeera ku bya leero kati gwe nakugamba nti nedda lowooza byakumala kufa ebirungi byo biri eyo lunaku lwajjana ojja okulaga omusajja agamba kati olaba batambula nga bagenda Namugongo gwalirabyeko Ofwaza atambula oba ate omuntu alina emmotoka ye oba alina potential y'okuba obulungi mu nsi atambula bano abakazi abakadde abantu abatali jasa bali mini be bantu abatambula ibo tebatambula bakera ku makya ku lunaku lwennyini ne bagamba nti aleluya kakati ekyo pilgrims naye ng'olaba abantu babawaanira mu kintu ate ekiyinza kubakola obulala era abamu batuuka mu malwaliro ne weewuunya omukazi okugenda eyo n'okubonaabona kityo kiri kugaana kufa nga tekisoboka kukugaana togenda kunyiiza abantu kakati ffenna abalaba ebintu nga bwe biteekeddwa okuba nakugambako nti nze ndi mu socialist oba mu communist ku bibiri waliwo byesikiriza omuntu okwogera ekintu kyatafaanana era kyataliimu n'akituuzaamu ggwe era n'okikkiriza naye weebiri nga bwe tunaalaba ekituufu waliyo bw'otuuka ku kigambo ekikwatagana ne communism banga mbadde nkudirayo wali mbadde tukomye ku feudalism feudalism mwe muli landlord mwe muli ne serf twayogera ku mbeera gye bakoleramu kye twayita production relations abantu abo nga omu ojja kukola kubanga nga production relations eyali eya feudal oba eyali eya slavery yali nti gwe tojja kufuna sente tojja kufuna nkolera nga nze ndya bw'onoogaana nja kutunda bw'onoogaana nina n'obuyinza okutta kati omuntu ekyo tekyaliwo yali nga kiri forced labor ya production relation ate bwe tudda mu feudal kati feudal agamba nali nkutwala mu buddu bw'oba kyoyagala ziremu okusiba emigwa kati gwe nze omusana gwange n'ettaka lyange n'amazzi gange kakati leeta busuulu nze nga ndya kakati omusajja nakkiriza eyo nayo yeeyo production relation ate bwe tudda mu capitalism yabbaleba ngati wano mu Uganda wano tewali muntu aweebwa musaala gumujaamu epaabo bempulira ab'amaanyi mu Uganda wano yes tuyina kye tuyita market economy fine ya capitalism naye ate market economy yes ba investors bajja fine naye tebayinza kuwa akola kimala wage ye ono capitalist abba wage abba musaala naye bwe tugenda kati netweyongerayo twatuuka kuba tetwalaba the socio economic system zino ezinyigiriza abantu zakoma ku capitalism okunyigiriza abantu exploitation obukamuzi bukenduzi bwonna bukoma ku capitalism bwe tutuuka ku socialism awo ebintu byonna
tuba tutuse okubigaba kyenkanyi. Yes, government yaffe yebeera mu control. Bwano mu capitalism yeegana obuyinza bwayo. Ba individuals mu government bo ne baddanga ba individuals ne bakola amagoba agabwe gabe baagala. Naye ate kati mu socialism ate bikyuka. Government netwala production means buli kimu kyonna nekitwala. Kati bwe mala obitwala negerengeteranyiza abantu in other words abantu ebawambaatira mu capitalism ate abantu ebawambaatira government. Kakati bwe tuvaawo ntweyongera ntutuuka ku communism. Mu communism ebintu byonna almost government ate edda bbali nereka labor unions nereka buli kimu kyonna production means zonna ne zibeera nga z'abantu. Omuntu n'akola ng'eringa nga cooperative society. Cooperative society emigabo gyo gyewateekamu ge magoba ge bakuwa dividends ge bakuwa. Amaanyi go needs zo ne input yo gyotaddewo. In fact era cooperative engeri gyeddukanyizibwa n'okugaba amagoba engeri yennyini yekwatagana ne communism. Naye lwaki ebintu bino ebimu nga birungi biti lwaki tebisobola kubaawo? Lwaki bano balwanyisa kino? Individualism yatwala buli kimu. Abantu tebaliwo kulwa society yaabwe, baliwo kulwa individualism. Bonga individuals bebaliwo. Atwayogera ku omucapitalist akola atya? Atwala sente mufukamire waali. Buli muntu yenna mu capitalist ateekwa okubeera nga alina sente. Mulina omusinza ga Katonda kuba alina sente. Nga azijjeewa? Azijja mu kutwala production means zonna za society eyo. Kati n'abeera ne power amaanyi emundu ze oba mundu oba mayembege yamanyi. Kati ate n'awamba ne technology akola tools. Ebyo byonna byokozesa biba bibye. Yakuyise ku faamu y'okuvuga ogogenze y'okuvuga tractor yiye sente yaziina alina amaanyi agakufayalinga okuva ku faamu ye oba okukkiza okukola kati ng'onoogaanirawo kukamula mwakamulira. Takukkiriza agenda kukola bibyo. Akukozesa essaawa okuva ku ssaawa 2 oba 1 n'onyuka essaawa 11 n'ekitundu. N'akuwako essaawa ezo nnyingi ziringa ziizo. Kati n'akuwako essaawa nyabunya. Nabba leba yo yonna kikiri wano mu Uganda. N'ensi ezigoberera capitalism. Kati mwana wange kyovola abantu ebyofuzi bino bizibu. Abantu tebaogera ideology ebyo tebabyogerako. Boogera ku bintu birala. Government bwezijja mu buyinza resources za society yaffe tujja zigabanya. Kati waliwo omusajja bamuyita Wanija omuvubuka oyo bagamba nti era bagezezaako okumutemula. Owa Burkina Faso oba Burkina Faso Ibrahim Traore oba yakabuuka enfunde ziwera 30 nga bagala kumutta. Kati nezo forces ezo ezirwanyisa capitalism rather socialism ne communism obutabaawo nazo nene kuba nakubuulira nti system ekyasinze okuba zino mpya socialism ne communism bipya bobigerageranya ne capitalism n'okuka wansi ku feudalism n'okumalayo wansi ku slavery bye bikadde. Kakati ekintu ekikadde kizibu nnyo okuyitako okole ekipya. Kati
omusajja oyo bajja kumutta. So kati twakoma nga tugamba nti twalaba enjawulo. Okusooka twalaba enjawulo egamba nti capitalism, ensi bwebeera mu capitalism ebeera n'ebyalo n'ebibuga. Yes. Nga bakamula abantu bali mu bibuga nga be bakamula bali mu kyalo. Ensi ate eya socialism oba communism bo teba kyalo teba kibuga, balonda bulonzi kitundu ne bakizimbamu amayumba gaabwe ne baddira ettaka era ne land management eyaabwe endala. Kuba kakati ng'okuva wano okugenda mayiro nga 8 ojja kusiŋŋana ng'eyo faamu ya lusuku lw'amatooke. Abantu mbakeera ne bagenda bakola. Kati be bava eyo bo tebalina byalo, tebalina kiki bibuga. Era njagala okugamba nti abantu abo bo abakozi bonna babeera ba gavumenti. Abakozi ababeera mu socialism ne communism bona babeera civil servants. It's only skills government kwesinzira nesasulako akawanvu. Naye aba communists n'aba socialists babeera kyenkanyi. Beba abantu betwakulanga nga tuulira bakola mu water ku kyalo nakulika abantu bangi bakola mu water. Balina ekintu bakita syndicalism. Bonna bagenda ne bakola awantu. Bakola awantu bayizabwe n'eggwanga ne likola amagoba era ne bagagabanya nakugambyeko ekya cooperative society. Ne bagagabanya kyenkanyi kusinzira nga bakoze eki esi neekula holistically abantu bonna nga bakula. Lwaki ekintu ekyo abantu bakikuba nnyo bakivuma nnyo? Abakivuma beebo 1 abaddira embeera ne bagitugamba naye nga bose mwe babali. Abali mu mbeera endala be bakyogerera ne bakisiigaawo omuzigo obusane kyonooneka. Naye ng'omuntu wa bulijjo kakati abonaabonera ku kibanja tewali nsonga lwaki omuntu oyo tagenze wansi wa gavumenti mwene enkola gye tuyita ya socialism oba capitalism. Namba 2 okweyagaliza. Abantu abamu ababa basukulumye ku bannaabwe banyumirwa nnyo okukamula bannaabwe. Naye alaba alina kyatuuseeko agala yeeyongere obubala bwa kabaka. Kakati ate oyingire obwakabaka bwe. Era nakunyumizaako abazungu baatuka ne bagenda kubanga bano okuvaamu abasocialist ensi yasooka kubeera capitalism. Abazungu ne bakola amagoba mayitirivu. Bano bagenda okukolayo naddala ba immediate neighbors abarasa abalinaanye obulaaya bwe bagenda okukolayo abantu abo ne badduka abazungu ne badda ewaabwe. So enjawulo endala y'amadiini nakugamba. Eddiini eyaba capitalism eri Christianity. Christianity tabunanga wonna. Wano mu Uganda tusinza Christianity. Naye Christianity tabunanga wonna. Waliyo n'amawanga amalala agatali naddala ku nsonga ya socialism. Ku socialism nakugamba wano ti abasajja abasiraamu oba obusiraamu buli nnyo ku socialism. Yes. Twabadde mu yidi y'okusala ebisolo. Bantu basaze ebisolo buli kimu ne bakigaba. Era ne nkubuulira ne nkugamba ti kyekyagoba abantu abamu ba beggars toyinza basingana ku kanisa ya Kakande bali ku mizikiti olw'ensonga eyo eri socialism.
aba socialists balaba omuntu nga muntu, aba capitalists balaba omuntu nga si muntu. Onzijukiziza waliwo era bye mbadde nkugamba bali mu kwevuma olw'amadiini. Oli n'agamba mbu mu abasiraamu bwe muba nga muli balungi nnyo abasinga okusabiriza kasita basiraamu. Nti ng'akijje ku level ki kubanga kati wantu ina akijja ku level ey'okubeera nti abasabiriza basinga kubeera ku mizikiti awo makulu bambala obukoofiira eba nti kikola era ne babeera converts nga bazze mu busiraamu olw'ensonga basuubirayo obuyambi. Yes, bayina obuzibu bwabwe bali disabled naye baagala obuyambi. Ate bano be banguwa okubugaba. Kale no bwebityo bwe bigenda paka ku ddiini. Abakrista aba capitalists bakkiriza nti waliyo Katonda. Waliyo ki? Katonda. Atudde katebe ke waliso limu lyamumyuka era yagaba emikisa. Yagaba enzaalo yagaba emaali yagaba buli kimu. Abo gye bali ba capitalist. By the way, nebo jeno okutuuka mu socialism bana badde tugamba bange era obusiraamu ebintu by'eddiini byonna bikoma ku socialism. Bintu by'eddiini byonna okwogera Katonda kukoma ku socialism. Bw'osukaawo n'ogenda mu communism abo tebamanyi Katonda nti gyali. Tebakkiriza nti gyali. Kasosukka communism ka socialism. Ba socialism omulaba nti yagabanibwa nnyo abasiraamu. Nabo bakkiriza nti Katonda gyali. Ate eno wansi ku capitalism ne bajja ba Christianity netwalayo. Eno Mohammedanism mejja wano. Naye bw'otuuka mu communism tebalina Katonda. Bo bakkiririza mu ki? Science. Mu science. Bakkiririza mu science. Bakkiririza mu kintu kye tuyita dialectical materialism. Ebirabwako. Babiraba ne babirizoninga why they are there. Era banoonyako Katonda waggulu eyo ne bamunoonya ne bagamba tudde katebe ki ne balinnya ne bagenda waggulu eyo ne bamunoonya yabula. Ate eno abakkiriza nti Katonda wali omuntu akontrolinga ensi eno abo be bali mu kiti kye tuyita metaphysics. Abantu abakola ki? Abakkiriza ti Katonda gyali. Be bayita metaphysics. Branch bagita metaphysics. Bali communists ne bakkiriza mu kintu kye tuyita dialectical materialism. Era mu ludda olulala ng'ogenze maaso bano aba metaphysics branch be bali mu kintu kye tuyita idealists. Bakkiriza mu ideas. Ndowooza. Ate bali bakkiriza mu materialism. Bano abakkiriza nti Katonda gyali. Beba ideas. Beba ideas. Ideologies. Ideas. Bakkiriza mu ideas. Naye bali bakakongoliro. Bali mu dialectical materialism. Bali mu materialism. Era bye biki? Idea ne material. Idea kwe kubanga okkiriza ti ekyo kyolowooza oba kyolabye kisooka kuba ekyo kyolowooza oba kyolina kyolabye
kisoka kuba idea oba nategerekeka ekyo kyolaba omukyala gweyagala okuwasa atekwa kugira mu idea mu mutwe nga tonnamulabako njagala omukyala bwati ne bwati ne bwati okufuna omukyala otekwa kuba nga tonnamulabako kakati gwe n'oyagala okuwasa omukyala gw'otonnalabako kati agenda okujja nga idea yajja dda ate materialism omukyalo oyo gweyagala okuwasa omala mulabako amaaso ne gasiima n'omwegomba structure ye n'olwokutandika idea okwesomba okumuwasa. Are you getting me? Simanyi kankiddemu omukyala kati batugeza Wewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Omukyala goyagala okuwasa tosooka kumulabako kiba kirowoozo ekirowoozo kyekizimba zimba nekimuzimba zimba goyagala kakati bwalabika olwo material okulowooza nekujja oba kyekyo bwalabika noteeka mu nkola ekirowoozo material nejja materialist yagamba ti osooka kulaba ku kintu omala okiraba ekirowoozo nekijja ekyo kikozesa era materialist agamba nti teriyo omuntu kyasobola kwogerako nga eza takiwulirangangako oba takirabangangako asooka kubanga yakiwulirako bw'agamba nti Mukama yebaziwe nafunye okwolesebwa abeera yakiwulirako oba yakirabako nti tosobola kulowooza ku kintu uli argument era bawakana babiri tosobola kulowooza ku kintu kyotanalabako oba kyotawulirangako simanyi nga otegedde bulungi ninga kufuna okwegomba okugula TV basooka giteka ku display n'ogiraba ebirowoozo nebikwesomba abo ba materialists oba wagirabe wa mukwano gwo kakati ate bano idealists bagamba nti TV si kyosooka okulaba sooka kufuna kirowoozo ekirowoozo kyekijja nekizimba material eri ogenda okugiraba ogenda okulaba TV ekirowoozo kyajja dda gwokkiririza mu kiriwa kakati nga tonaba kutuuka eyo abantu bano ababiri era bawakana babiri bawakana ab'oludda olukkiririza mu Katonda nti gyali era bo bagamba materialism agamba ti Katonda gw'omufumbafumba mu mutwe gwo Katonda bw'omala okulaba material n'olaba ebintu bya kiragala n'olaba okufa ne baziika omuntu n'afiiraawo nga takyayogera takyenyeenya n'olaba enkuba ng'etonnya n'olaba omusana n'olaba abantu omukazi n'olaba omusajja n'olaba ente tomanyi gye biva n'olaba embuzi n'olaba ebintu
omala kulaba materiyo materiyo eyo yesomba idea walibaayo nno omuntu akola ebintu bino wandibaayo omuntu alina obuyinza ku bino era kyova olaba Katonda ono teyandisomeseddwa nnyo bantu bogeredde Katonda ate ne bamusiikasiika ne babyonoona bandimulese kubanga Katonda ali self explanatory Katonda ajja mu bwongo bwa buli muntu kyova olaba nga muzibu atolaba omuntu bwafa ne baga nti era ye yayina obuyinza ne baga inna lillahi wa ilahi rajiuna Katonda bwato bwayagadde ne bakimalira awo bwageze Katonda bwageze senga ageredde kugwe era jagera luli so much confusing nti abantu bali awo nti bana aba direct materialism bo aba communists tebakkiriza Katonda gyali era bo bagamba nti osooka kulaba mata ekintu kyo kirabako emmere muyinza okuba nga mutuddawo mu lukiiko oba ku mukolo ekizibu kyonna kyonna kiyinza okuleetebwa yemmere ogibega nereeta akaloosa mu kidaala buli muntu enjala n'emuluma ate awo enjala erumirawo nnyo because ti wali mata agirabye ideas ne zeesoma n'awulira n'enjala ndoza ensonga lwaki tugamba enjala nnumye n'emala n'ebivaako kati towulira nti ekitaliwo tekikabya muto but there is no matter ate kakati omwana akabira eki omwana ayinza okukaaba nga talaba mata era oluyisaawo amandaazi omwana nagaa nti taata ngulya amandaazi amala galaba so olwo olutalo lunene nnyo lwatuusa abantu okulowooza era ne kati bannaddiini bagamba nti Katonda gyali gyali kubanga wazaalibwa otya owulira ebibuuzo bye babuuza wajja otya mu nsi yali nteekateeka ya Katonda ate onoolagawa ne bakubakuba n'obukubokuba awo okutubuulira ebintu oluvannyuma lw'okufa kw'omuntu era waliwo abannaffe abamu ababyogererako ennyo kaali bamukuba embooko b'ennyondo zimalayika zitudde ku mukono gwe ogwa kkono eyewandiika byakola ebibi ate n'endala eri ku mukono gwe ogwa ddyo wandiika ebirungi kakati bye biriwo kati owaayi wabirabako olinga bamukuba embooko now abantu ebabeera bwe batyo bati point eri bweti ekitufu waliyo abantu abatakkiriza ti Katonda gyali nabakkiriza nti gyali era abana abasayansi bano babuuza bano ba metaphysics towaayo oyogera nnyo Katonda avaawa Katonda ava mu butonde Katonda kiva mu kigambo okutonda oba obutonde kale omuntu ngali mayiro 2 muyite ng'okozesa obutonde bwo linnya omuti muyite amosi wa kajja kuwulira era bye bino ennaku zino waliwo olutalo wakati wa Isirayiri n'abawalabu naye emizinga gibadde gigwa giri mu kugwa ku bawalabu abo nga buli muzinga ogugwa Allahu akbar bazika Allahu akbar Allahu akbar bali balina sayansi bakuba bukubi kati abasayansi babuuza ni Katonda aliwa
Aluwa kati bana aba science balina olutalo lunene nnyo n'abaana abasaidi zino banga osobola okutula mu motoka neyita akasozi ng'omuntu yebase ate nga kiro nekuba ng'etonnya omuntu asobola okulinnya mu motoka ekiro nekuba ng'etonnya nezikiza ng'ekutte n'atuuka gy'alaga bantu bayise mu bbanga nedda Katonda yabawa amagezi ago kale waliwo olutalo lunene nnyo akati abo beba communists aba communists abo era aba capitalist bekweka bwekwesi mu ba materialism aba capitalists ba metaphysics bebakiriza Katonda nti gyali naye basinza okukozesa science ate nga bakirimu naye nga tebe bakibiramu kyekiri kyewagambye nti omuntu akuteeka mu kitu nakiwaanawaana naye nga tikiriyo kaka tolaba ennaku zino kanjogere bwe nti ekituufu kiri nti ebigambo by'ettaka bino eba byalema gavumenti okulitwala gavumenti eribeereko ne control ekituufu kiri nti tewakyaliwo akibanja tewakyali muntu ateekwa kubeera nakaapake kati gwe baga nti naawe osobola okubaawo kuguyaguya buguyaguya bantu kyo kyekituufu nze nga kada abitegeera obulungi kola olabike nti ekyo kivaamu baana abakyogera tebalinga ggwe n'abakigamba bennyini si ggwe si kirasiyo katokiraba ekyo so badde nzirayo wali okugamba yensonga lwaki bano abatugamba nti Katonda gyali era tumusinze be batandika okuleeta ate ebintu ebipya ebijungulula bye basooka kubanga batugamba omusajja tawasa musajja munne mu kusooka naye ate kati be batugamba kiryoke abantu abazibu byonna nga benagamba munaye ebintu biri ku ssente biri ku survival ate aba babikola babibeera mabega sometimes bonga tebabikola babikozesa abalala balina na ideologies katolaba senga omuntu akuyimbisiza n'agamba ase muzibiri katwogera ebintu nga bibiri otunagani muyimbe n'ogamba n'oyimirira n'oganda twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga oyimba ng'oyasamya akamwa naye nga n'eddagala lya Derident oba Colgate erisenya amanyogo munaye tonasenya akamwa ekyono kale nga neeka n'omwana wo tajja kusoma kati n'oyimba naye nga abali mu kyo mwe muyimba ku ujumula naye nga webali awo abali abasaana okiyimba abasaana okuyimba nga webali awo webali mwenna ne muyimba kakati oluyimba Uganda munange musajja watu bakugoba mutaka tuyambe babaliko kati oyimba Uganda may go tap abo bantu balala webali awo abalina okubiyimba because embeera yakuleeta kintu gwe ne bakulowoozesa nti
obuli awo naawe mukirimu mwenna kale nze kyenva nagamba tinze ndi muzibu kubanga ebisinga obungi essomero ly'ekyankwanza ero lyambangula nnyo nasoma bulungi nnyo kyankwanza nasoma political school era nagaa ndi byakyuka tebikyalinga luli byayononeka tebikyalinga ki because nabisoma behind that songs enyimba ezo waliyo abalala who are benefiting and exploiters bakamula gwe so nosinga nange ensi eri bwetyo ensi bwetyo ejjuddemu ebintu bingi omusajja omukulu nga bwenjirabye era munaye kantuke ku kino ti olaba kati nga tuze ku society society naye amageri munaye society nga bana ebintu biri ebiti biri ebi nga tutunagenda ku society nakubuuziza nti gwe kuba nabalengana ono noono gwogwawa nze sikkiririza ddala nnyo obasingako nabo bombiriri tobakkiririzaamu sikkiriza nnyo obatunuulira bwoti ndi awo ntunula ndaba ayitawo gwogenda naye nabadde ekiro banafu abalokole ne basaba nentunula nze ntuna butunuzi kubanga kakati gwe muwanguzi wawangula ki nga tona wadde akapikipiki kati nze ebyo mbyetuuma tonna wangula okimanyi gwe kati nze nsobola okwetuuma ebintu bye bito bambimanyi abalina amannya ago gye bali abandi badde bagetuuma naye sinze kubanga tonnawangula sinawangula kirabye kati munaye bw'oyogera ebintu bino kabagamba gundi oyo oba yabaaki naye nga byebyo oli mukafiiri oli mukafiiri oli mukafiiri kakati etwabadde mu kusaba bannaffe ne bagamba nti kakati tusabire omwoyo gw'okufa ebigambo bingi ebyayiriddwawo nga tugoba omwoyo gw'okufa omwoyo gw'okufa is part of nature fa era nze neewuunya abantu oba babaaki ebintu ebimu nze waliwo ebintu ebitantwalira budde nga biriwa katonda yakola bw'aba gyali nature yaffe eri ekiro n'emisana akasozi akaserengeto okukaaba okuseka akukuta okulumwa enjala omusana enkuba byonna obuwanvu obumpi omukazi omusajja katonda bwatyo byabikola bw'osiŋŋaana ekimu ng'omanya n'ekirala kinaatera munnaye teweerabira obulamu n'okufa kakati nze bwemala obitegeera eyo efomula bandaba patani okuva emabega nja kufa kati tondeetako nnyo byakuŋŋamba ebintu ebyokuntiisa okufa kuba kimanyi ojja kufa biri nga mbirabye akaserengeto akasozi omusana enkuba toleeta fomula zo nnyingi nnyo tombalira bibalo byakufa because kyentegeera kati okufa is part of nature olaba ku nju zaffe zino zetuzimba kubeerako netooyi nefumbiro fumbiro lifumba byetunayingiza mu lubuto ate tooyi egendamu ebifulumye nga tumaze okulya n'okufa bwe kutona obulamu kati abantu abamu bakigenda bulala ne bakibeerako nnyo
era ng'oyagala okwanguyirwamu nze nkubuulidde ebintu bya butonde. Olwaleero bulamu enkya kufa. Ne bw'osabira omwoyo gw'okufa togenda kuvaawo. Kati era lumu bwe mbeera awo nga mpuliriza bannaffe ababuulira eddiini nakigenda wala ennyo ekyokufa. Mazima aga Katonda nga nature eyo universality ya buli muntu yenna tujja kufa. Waliwo omuntu atagenda mutooyi bo bagamba tugendayo mu different times naye nga tujja kugenda mutooyi kandi okufa bwe kutoba. Bagamba olina okwetegekera okwawa bw'oba ogenda kufumba olina okutegeka by'onoofumba. Bw'oba ogenda mu manju era ogenda weetegese era eri kuba tugenda mutooyi ne tudda tetugenda tukomawo kakati wali tewali kudda. Kati ekyo bulaba olina okwetegeka obulungi owange kubanga buli bulamu bwa lubeerera. Ebigambo ebyo bwe naabyogerako tinde mukafiiri naye nga gwe wabirabiddewa eri ebiri ebyetaagisa otugende nabyo. Nakugambako omala ogenda okusoma ebintu ebyo toddamu kuba kyekimu oyonoonekera bannaddiini bwe babagamba okugenda ekyankwanza eyo. Waliwo olutalo ng'abantu bagamba nti kyankwanza yonoona abantu. Owulidde banga waliwo ebintu ebiri dialectical materialism. Reasoning is there, scientific reasoning. Omanyi ekizibu kwe kujjako scientific reasoning atukyasobola ku reasoninga nga ggwe nga bakulowooleza bulowooleza. Tukyasobola sometimes doctrine yekikola. Doctrine otegeeza ki? Doctrine y'embeera gye baba bataddewo awo gye bagamba nti kakati oteekwa kuba kino. Era tukita dogmatism. Dogma kwe kuba nti obwongo bwo buno bwonna tulaba abantu bwe bagenda okubayekerena mugongo babamatiza ate munnanga ababagamba ababapikapika okugenda n'okutuuka okusoma essaala ezo ze baali basoma kitaffe ali mu ggulu. Omusajja n'abuuza gwe omwana wa Kaggwa naawe kitaawe ali mu ggulu gwe twafaanana Kaggwa tenedde ewange ali mu ggulu erinnya lye litukuzibwe litali Akaggwa Katikkiro Obwakabaka bwe bujje ku bwani. Kale Mwanga yagenda okulaba nga omutwe gumutabuse kyava alagira mukajanga bano tebadduka basigala. Kati ku mulembe guno ogulina information n'omala okwata twali mu lutalo ne tulaba ebigambo byali bingi. Omuntu akokinga emmundu n'agisonga mu faaza oba Reverend oba Seeka namugamba nti kati ku ssaawa zino mugende muli ekyemisana ne Katonda awo kakube. Omusajja n'agamba mukama wange totta ndeka bali si be bakola ne babayokya bayongera kuwaganya. Kati ekyo kye tuyita dogmatism. Nti bakuliisa enjiri nga kibweterebeyayo ky'abantu nga bamaze obbategeeza mu mwaka gw'12 ekomerero yino etuuse ne babookya. Era ekimu ku byatuwanguza olutalo kulowooza scientifically nti nandibadde olina ensiriba nnyingi nnyo ku mukono kuno na buli kimu kyonna essasi lijja kuyitamu. Yiga buyizi training yakubeera nga ojja kuba mulamu no survivinga naye va ku by'obulugu va ku ssaala obusaala va ku ssaala ebintu biri scientific ne tuwangula olutalo.